Tere bukwaniza kuna kisino kubeera nga togoberera Fahadi Pro UG kwebaza okubeera nga te otambulira wamu nange. Kakati tukyali ku nsonga z'omugenzi Kakooza Lawrence omugagga eyava e London ne billions of money n'afiira ate mu nnyanja nga wakayitawo weeks 2 oluvannyuma lw'okukola omukolo ogaggadde n'afiira ate mu honeymoon. Abantu bangi nnyo bazze bawa opinions zaabwe, bazze boogera ebintu eby'enjawulo, wabula olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi akalagira ddala biki ebyaliyo olunaku Kakooza Lawrence teyafa. Abaana b'omugenzi bavuddeyo ne babaako bye boogera, ngenda kubeera mbikuteerawo ate n'abooluganda bennyini ab'omugenzi nabo boogedde story ku ngeri muganda waabwe mukulu waabwe muto waabwe engeri gye yafaamu. Asita bukubira ngo subscribe notification bell eri awo gikooneko, making sure nti ogikoonako ate atubeere nga tutambulira wamu. Fahadi Pro UG kwoli tusimbudde. Ku lunaku lwokusatu nali mu meeting ku Okra Hotel wali e Mengo. Esimu nali nzitadde mu silent kubanga meeting gye nalimu yali yavunaanyizibwa nga siwa kuleka simu zibeere nga kweziri nga zivuga. Naye nali nkebera essimu we nali ntudde ne ndabako essimu ya mukyala wange. Yaŋŋamba ebigambo bino, babawo Kevin agambye omwana afunye obuzibu mukubire kati. Nensoka n'entya kuba Kevin yalina omwana omulwadde. Nenkuba essimu ye n'angamba muganda wange, okimanyi nti muganda walabika afudde? Ne mubuuza muganda wange kinangamba Kakooza. Ekyamazima nasituka olw'okuba nali ntudde n'emmeeza kwe twali nagikoona, buli omu we yali ne yeekanga kubanga kyali kyantiisa. Nali njogeddeko ne mwami Kakooza ku makya programu yonna nga bwe yali nga ngimanyi ne gye baali bagenda. Naye saasooka kikiriza. Baba Kevin ne mujja ku ssimu ne nkubira mukulu Peter kuba missed calls nazisangako nga nnyingi ne neeyongera okutya. Mukulu Peter bwe yakwata essimu yaŋŋamba jjejje oliwa? Ne mugamba ndi Mengo. Naŋŋamba muganda wo agudde mu mazzi epakwaki gye bagenze. Ne mugamba Peter olimba. Naŋŋamba naye kanzijjawo woli tusale amagezi tulabe nga tugenda epakwaki. Akaseera ako kaali kazibu nnyo, namala eddakiika nga 2 nga sibitegeera kuba ekyamazima embeera gye tubaddemu ng'ennaku z'omwezi 6 mugirabye. Mbadde njogera ne mwami Kakooza okuva lwe yatandika okwagala okuteekateeka omukolo gwe. Naŋŋamba jjejje siri Uganda naye kwatagana ne Peter mukole ebintu byange nga bwe mbyagala. Nenkozesa amaanyi mangi, nenkozesa obuvunaanyizibwa, nenkozesa obwesigwa obwampeebwa, nenteekateeka omukolo nga bwe mwagulabaawo nga ndi wamu ne mwami Peter. Mu byonna bye nakola ne ssente empitirivu ezaali mu mukolo mwami Peter yazimpanga, naye tebansabaako ku receipt. Kyobona omuyimbi yasabye ssente mmeka, oba wa tenti ayagala ssente mmeka, oba wa juice, oba wabula banneesiga ne baŋŋamba twagala ekintu ekirungi gwe tukwesiga. Ekyamazima ekintu ekyo yankubye wala nga mpulidde nti muganda wange afudde. Embeera yabadde wano mwena kimanyi mugijjukira bulungi. Twabadde masanyu amangi. Nze natandika okusula nga ntunula okuva ennaku z'omwezi nga 28. Nateekateeka omukolo gw'emagere ogw'okwanjula era nze omuntu omu banneesiga. Ebintu byabwe ne bikola bulungi, buli kimu ne kitambula bulungi. Era olunaku lw'omukaaga kasita omukolo nalabanga ebisinga obungi biwedde ne ŋŋamba kaŋŋende mpumule kuba nali maze wiiki nga namba n'ennaku nga 4 nga seebaka. Ne ŋŋamba kampumule. Bannange kyakunyolwa kyamaanyi nnyo era nawulira bubi paka mwami Peter bwe yaddamu okunkubira naŋŋamba jjejje nsembera. Badde nfunye emmotoka naye nze njagala genda naawe. Ne mugamba mpakinze Mengo ku Total. Kyatwala eddakiika nga 5 zokka. Naye olw'okuba nali mpunze emmotoka gye nali mu kaseera ako service yali eneetera okuggwako. Ate nga ndaba obudde bwali bwa jjaamu
nga ndaba okuvuga okudde ewaka nfuna emmotoka endala tugenda ku Bombo Road ne nkubira muganda wange Moses ne mugamba Moze muganda wange gwe twakoledde omukolo eggolo alabika afudde naye sikikiriza naye kanvuge ngende pakwa kizijaawo gyayo emmotoka ogirete ku kkubo tugende era naye yayita mu bwangu ne muganda waffe Kibira ng'oyajjira ne mwami Peter ne tuyingira emmotoka nasiba omutima ekyamazima olugendo lw'epakwaki luwanvu ate obudde nga kiro tebatukiriza kuyita mu paaka ekkubo lye twalimu lyali lyabinnya naye nakozesa obuvumu nenvuga emmotoka ne tutuuka epakwaki bwe twatuuka ekifaananyi kye nasanga awo naggwamu amaanyi nenkakasa nti muganda wange yafudde kubanga amazzi gaali geeyerudde bulungi ngulaba tewali wadde muntu wasobola kwekwata naye kyewuunyisa Kakooza we yafiira kubanga nabooza driver eyali amuvuga ne mugamba mwami Kakooza wasembyeyo omulabawa nannengeze ewaali akati nga walinga omukyalo oyo watudde katebe nakumpi nnyo n'olukalu naye gali amazzi okuva wano nawo katebe gayinza okuba galinga fuuti ndowooza 15 okukka wansi ate nga galimu ettosi so kyali kizibu nnyo mwami Kakooza okuva mu mazzi ago kubanga ate nga gatambula obudde baalimu bwali bakawungeezi bwe balaba amazzi nga balaba gateese naye amazzi nga gadduka ku speed bwe yalaba omwana ng'aleekaanira mu mazzi ng'asaba obuyambi n'ayagala agenda ataase we yagwa wali wawanvu bangi amazzi n'alemererwa okugavaamu era omwami yataasa omwana yali azze ku ekyo kifo kunywamu n'alaba nga waliwo embeera egenda mu maaso etali nnungi n'ayanguwa n'agwa mu mazzi yajjayo omwana bwe bagenda otunula mu mazzi nga mwami Kakooza aboze eyo y'embeera gye twasanga epakwaki madde nsaba muganda wange ono ababulira embeera eyaddako okuva ku olwo lwe twatuuka naye akaseera kaali kazibu nnyo naye nga siinawayo muzindalo ngenda kwebaza omwami eyatuyamba ennyo ekyamazima we tubadde abasajja okuva ku CID owa poliisi nga mu kitundu ne bagenda paka ku region we tubadde okuva epakwaki okutuuka Arua waliwo kilomita 220 naye abakulu bonna abali mu region batwegattako oku FFU Uganda Police Marine Army Police Marine UPDF bonna tubadde wamu nabo nga buli kye twogera bambi batuwuliriza bannange kitalo nnyo ekya muganda waffe kibi nnyo naye tusabe Mukama amusaasire ebyamusobako ate nammwe abagumye ababadde bamwagala ekyamazima kino kituusewo leero ne bwe badde tuyagala Kakooza kikwatako kibi nnyo naye tugume Mukama nze nzikiriza nti okufa kubeera kufa era nagambye ono mutabani wange ampita kojja ne mugamba okufa Kakooza okufa ke bwe kuba nga kwadde kutuuse ne baali badde bali mu bisolo wakiri empologoma yali buuse n'emukwata n'emutta banange tukkirize nti mwami Kakooza yafudde tubadde tumwagala nnyo tuli mu bulumi bw'amaanyi naye tugume tetulina kyakkola bakungubazi bannange basaasira ku lwa Kakooza mbadde nsaba kwebaza ku mwami Kintu yakuba essimu buli wamu ewali wetaagisa ne batuwa obuyambi ekyamazima nze nina connection buli wamu naye nabadde ku ground nga buli ekyetaaga wetaaga oteekawo sente nga nziteekawo ne mwami Peter yabadde alina sente zebabadde bajjeeyo okozesa yazze nazo ne twegatta ne tubeera omuntu omu ewatali kusika muguwa paka Mukama bwatusaasidde ne tuzula muganda waffe era bananga ali omu badde nsabo nababuulira ebiddako Nice.
bano baba Kakooza kitange ate muganda wange. Ku Lwokubiri nze abadde avuga mukyala we mu mmotoka. Ku Lwokubiri ku lunaku lw'omuzigo ku Mande ajja ne mukyala we twatuuka muleeti netubeera wano bajjajja. Kati omuzigo twagumaliza kiro nnyo ssaawa nga 7. Kati jjajja w'abaana maama simanyi abalala yasanyuka nnyo ng'alabe ku bazzukulu be bulijjo bawulira obuwulizi n'abawa embuzi. Kati ku Lwokubiri nze nabeera n'omukyala Kakooza Madamu Justine nga tuli eri ewake wa maama Kakooza ng'ali ene wa jjajja. Kati ne tukeera waka ne tusala embuzi nga bwe tulinda ne Kakooza okukola kyo okujja tulye twetegekera olunaku lw'enkeera olw'okusaba. Tuddayo e Kampala ne mukyala we ne mutuusa bulungi ne bamulamu baffe bonna ne baddayo bulungi. Kati olunaku lw'okusatu lwatuuka mpuliriza Kakooza ku ssaawa 3 naye nga muganda wange ndi mu kwambuka tugenda mu kulambula ne mugamba iyi waŋŋambye mukeera kukuba bifaananyi era n'engoye zaali zategekeddwa. Olunaku lw'okusatu si lwe balina okukola ki okugenda mu kulambula lwali lwakuba bifaananyi naye kyonna ekyaliwo Mukama yakireeta. Kati okuddayo okuvuga amangu tutuuka nga baba banyonyodde bwe twagenda basatu twatuuka e Pakwaki ng'embeera eriwo eraga nti bigenda maaso si birungi. Twatuukira mu luumu mukyala waffe gye yali yasuze nga amaanyi talina, abaana bonna tebalina maanyi nga bibasobedde ng'olabira ddala. Naffe era ne tukuŋŋaanya muganda wange Peter ne jjejje ne tumanya nti ekirina okukolebwa kunoonya muntu. Mwatukubiranga amasimu nga tetubagamba naye nga ffe twali twategedde ekyali kituuseewo nti omuntu tetugenda mulaba. Gali amazzi twagabala buli ssaawa 12 gadduka kilometers 8. Buli ssaawa 12 gadduka kilometers 8. Kati ne tutandika okuba fulani ne nkubira omwami Mr. Kintu ne mugamba eno gye tuli byo bitusobedde. Mwami Kintu yali mukyala Metron ku mbaga yebba wa Metron. Kati ne mugamba bitusobedde nanga Peter kyenina okukola ngenda kikola. Mwami Kintu n'akola byonna jjajja byayogedde era twatuuse ne ku extent ne mugamba mwami kino omuntu waffe oba afudde n'ati twandiyagadde omulaba. Ne mugamba funa ennyonyi, funa chopa kuba amaato twabadde tukozeseza baloko pipa abamu bajja bagakola kino olina abagamba kino byonna nga bigaana. Ne mugamba tufune ennyonyi tugende nga egunoonya wansi. Naŋŋamba Peter kamba kubire maama azaala Kakooza olwo nja kwebaza Kabiito mutabani wa Mwami Bosco Bugula. Twali ne mukulu wa muto wange ono ne muganda wange ono ne tugamba nga tufuna amasimu batugamba omuntu wabuze naye kyekiddako. Buli omu agamba muleete maama w'omwana ne tumukubira maama ono n'akikolako n'akwataganya Kabiito. Mwami Kabiito tukwebaza n'avuga emmotoka okuva eggolo okutuuka Pakwaki zakazi kilometers nga 408. N'avuga emmotoka teyayimirira Bikaabya Mwami Bosco n'etuuka ssaawa 9 ogw'ekiro. Maama ajja ne bamaama abalala ne kojja bw'atambula naye ne tugamba ssaawa 9 amazzi gali agaliva nayo galimu envubu galimu baali goonya baali batugambye nga tetusobola kugenda ku mwalo.
kati mama ne mugamba netwebakamu si kwebaka naye ennaku ze tumaze bakwaki twagenda bwe tuti era bwe tukomyewo teri kunaaba teri kulya teri ki ne tugamba naye tuddayo noki n'omuntu waffe kati mama ku makya ne mukyala Kakooza nali ne tiimu eno tubadde twakola tiimu eno nga buli ekigendawo kusooka kuteesa ne tuyita maama ne mukyala Justin wayitawo eddakiika 10 wa poliisi n'angamba jangu omuntu mulabe ne tubabuuza mu mulabe wa Amolo district tuli mu Pakwaki amazzi gaali gamuvuze kilometers 6 n'okweyongerayo naye olwa Mr. Kintu radio station abavubi beeri baali babagaana okuvuba olwa Mr. Kintu yakuba esimu okuva mu State House ne bagamba muna mujje amaato muvube naye ng'ekigendera twagala balabe ki omulambo gwaffe kati bwe bamala otunona nze nalinya pickup ya poliisi baganda bange bano ne bayita ku mazzi ono yavuga aliya wali motoka gye twagenderamu pickup ekulembeddwa aliya netuukawo nga tetunnatuukawo nafuna ekitengo nenkankana nenkaaba nga ninga wano Kakooza alinga wali bavubi ne batugamba mujje mulabe oba muntu wammwe nze yasookawo yali yevuunise yali yagezaako okulwana n'amazzi ne bamugira ne mula muganda wange ne bagamba yoyo sijja nyuma bingi kuba bingi naye kyenebaza Mukama twasobodde okukomawo naye si kyangu ati mu bantu abasinze okuyamba omuntu ono okukomawo tubadde tugenda okwebakanga bunaku nga tuloota mulimu Kabiito mulimu Mwami Kintu waliwo lukyamuzi w'eggolo Lubega abantu abo batukubira amasimu eri musikire tuli eri abantu tetumanyi lulimi tetukola n'agaba yes agaba oyo yalinya baasi tulina abantu bangi e Kampala naye nga buli omu akubira kubuuza buki kubuuza naye abantu abo batuyamba okutuusa nga tukoze eki nga tumulabi ono banayisiina njoga kuba tetusobola muzzaawo banayisaawo mukubira engalo tetuligenda muzzaawo Mukama akubi omweko basebo ne bannyabo kamaleyo kano kaaliseeyo muganda waffe oyo lwaki tetusobodde kumulaba ekyamazima yafiiridde mu mazzi process gye tuyiseemu okulaba nga muganda waffe asobola okujja mu keesi eyo ebadde mpanvu kubanga n'abakulu be twabadde nako yadde bamayinja babadde baweddeyo balemereddwa ne basalawo tujje e Kampala gye baba tufuna obuyambi bwa muganda waffe okubeera nga nammwe muli wano nze omu ku baasazeewo ne ngamba bannange badde nsaba muganda waffe aziikibwe ku ssaawa 8 olw'embeera eyabaddewo ekyamazima lwaki twasazeewo bwe twagala mwami Kakooza asigaze ekitiibwa kye n'okwagala kwe muyina kubanga omuntu afiiridde ku mazzi mwena mumumanyi so temukitwala bubi nti oba tweyisiza bubi embeera ya muganda waffe tejja tusobozesa kumulaba. A very unfortunate situation to be in. We weren't even meant to go to the sea. We cancelled the plans to go. And my dad was like, actually, let's go to the zoo. And then kaseera ka kusoomoza gye bali babadde tebalowooza nti banagende bali balowooza nga bagenda ku zoo naye dad n'agamba no tugende eri
the hotel was booked last minute, and it happened to be the hotel that had the River Nile where he drowned. Hoteli gye bagendako bagendeyo mu kaseera akasembayo kubanga si gye baali balina okugenda ndowooza. Obviously, my brother Lucas, he was going far into the river. Muganda we Lucas yali ayingidde amazzi ng'agenda walako mu mazzi mu mugga. And then I went to the shore with him. Yagezaako okugenda okukomyawo Lucas naye teyasobola kumuzza. Luckily, a man came and jumped in and saved him. But I didn't see my dad jump in, but I think he jumped in from behind me, and then he sank. Ye yali agenda okumutaasa ng'agezaako okutusanga Lucas naye teyasobola, so taata n'amuva emabega n'awuka agenda ataase Lucas ate ye n'asirikira mu mazzi. Being the eldest son, I feel like maybe not now, but in the future, have a responsibility to keep all of you safe. Nga omulenzi omukulu mu family alowooza nti kiyinza okutaba kati ne mu maaso eyo alina obuvunaanyizibwa, alaba alina obuvunaanyizibwa okulaba nga banne bali safe, bali balamu bulungi ng'ate bwe bali. Yeah, that's all I have to say about the situation. Ekyo kyabadde asobola okwogera ku mbeera eyaliwo okufa kwa taata. Everything that happened was so unexpected. Buli kimu kyavaawo nga tekisuubirwa. But everything was part of God's plan, and life will continue after this. Ekyagwawo kyaguddewo naye obulamu bulina okutambula mu maaso nga kino kiwuliddewo, balina okugenda mu maaso. Everything, it was all unfortunate, and we weren't expecting any of it to happen. And I want to thank Mr. Kintu, who sent everyone to look at the body immediately. Buli kimu kyatambula, of course taite kisuubirwa nga ekyagwawo naye ayagala okwebaza mwami Kintu olw'ebyo bye yakola. Yes. And I want to thank Peter Bikaabya, Peter, Ebyaliwo Ku, and JJ who came straight away to comfort us and help us with the situation. Ayagala okwebaza ne Peter ne JJ abajja okulaba nti nno bataasa embeera mu kaseera ako nga taata amaze okugwa mu mazzi. So Peter Bugembe ne Peter Kibirango. Everything will be found after this, but obviously it's a sad moment and today is a sad day, but there's life after this. Yes, bino bigwawo naki naye alina okukkiriza nti waliwo obulamu obulina okuddako nga kino kivuddewo. So Mukama ajja kusaasira batambule bagende mu maaso. Fortunately, and everything happened very fast. Kya naku buli kimu ekintu kyagwawo mu speed gye baali batasuubira. As they said, life goes on, and we need to make sure that everything else is going to be okay.